Ripooti emu yakolebwa abakugu UK be yasindika okukola okunoonyereza yalaga nti Gombya bwe yalinga adduka ng'agenda ku geeti omu ku bazigu yamulaba era yali amuleekanira wabula banne ne bamutegeeza nti oyo mwesonyiwe omusajja wa UFM ali mu nju. Kino kyongera okukakasa nti abazigu bano baali bakimanyi nti Dr. Kayiira abeera mu nju ya Gombya era gwe baali beetaaga. Era lipooti egamba nti Minisita Gombya yeekweka mu bitooke paka essaawa 12 ez'okumakya era bw'atyo n'addayo mu nnyumba gye yasanga Dr. Kayiira nga mufu era ng'ono agamba yasobola okuddayo mu bitooke n'abeera ng'ajjayo obukadde bwa 20 ze yali akasuseeyo. Poliisi ekabalagala ng'eri miles 2 okuva ku nnyumba eno yategeezebwa era waayitawo akaseera katono ssaawa ng'emu kitundu n'etuuka. Wabula bano mu kutuuka omusirikale omukubi w'ebifaananyi ssaako n'abeekenneenya awakoleddwa ettemu tebaatuukirawo nga bo bajja luvannyuma. Wabula poliisi kyali kizibu kubeera nga yeekenneenya awali wakoleddwa ettemu lino kuba abatuuze bangi baali bamaze dda okwetooloola ekifo ng'abamu ku bo bayingidde nadda mu nnyumba okusobola okubeera nga balaba ku gwe basse. Dr. Kakanda okuva ku ddwaliro ery'Emulaga yakola lipooti ku mugenzi yategeeza nti amazima gali nti ye yali tatuuse ku kifo we yafiira wabula n'akakasa nti ebyase ebyamukuba bye byaviirako Dr. Kayiira okubeera ng'afa weewaawo nga ne lipooti yali tagikoze mbujjuvu bwayo naye ng'agamba nti omulambo gwe yagwekenneenya bulungi era y'ensonga lwaki yaguwa ab'eŋŋanda okugenda okuguziika. Omulambo tegwaggyibwako ngoye yadde omusaayi okubeera nga gwekenneenyezebwa era nga Dr. Kayiira yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu mu kitundu eky'e Masuuliita nga ze mayiro 30 okuva mu kibuga Kampala. Ripooti era eraga nti Dr. Kayiira we baamuttira baasangawo amasasi 3 nga kw'otadde n'omusaayi ogwali ku kati akaali kamenyese era nga mu bitooke ebyesuuliridde n'ennyumba eno baasangayo akabookisi Dr. Gombya mwe yali alese ssente ze yaleka mu kisenge kye era nga mu bitooke gye baasanga jaketi eya cream ssaako n'akasawo ka mukyala wa Gombya. Mu bitooke okuliraana ensiko yadizi nga 3 okuva ku nnyumba baasangayo briefcase eya black nga ya musajja mukulu Gombya ssaako n'engatto. Okunoonyereza okwakolebwa CID mu Kampala wansi wa Director Mr. Simon Mugamba ssaako ne Senior Superintendent Felix Ong'omu ng'ono ye OC kwalaga nti Gombya ono yali yasaba Mr. Henry Katerega ensimbi. Henry Katerega ayogerwako yali musajja muna bizinensi mu kibuga Kampala era ng'ensimbi ezaali zimusabiddwa ziwerera ddala obukadde bw'ensimbi za Uganda 50 nga Gombya yamutegeeza nti azeetaaga mu bwangu. Era Gombya tiyamukubiranga amasimu ag'oluleekereeke ng'ayagala ensimbi zino azanguye okuzimuwa. Bino biringa ebyayongera okukakasa envuuvuuma ezaaliwo nti Gombya ono yali afunye ssente za Dr. Kayiira okuva ebweru wabula n'azikozesa bubi nga kakati yali yeetaaga ssente mu bwangu azizzeewo. Wabula ate envuuvuuma endala zaalaga nti Mr. Gombya ono yali alina bizinensi gy'akola ne musajja mukulu Katerega ez'okuvungisanga ssente. Era alipoota eraga nti ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'okukolebwa poliisi yatuukirirwa omuvubuka ow'emyaka 17 nga ye Emmanuel era ng'ono yategeeza poliisi nti yeenyigira mu kuteekateeka okutta Dr. Kayiira weewaawo ng'ekifo Dr. Kayiira we baamuttira ye teyaliiwo ng'omuntu. Ono agamba nti yayambako mu kuteekateeka ssaako n'okutereka ebyo ebyali bibbiddwa mu maka ga Gombya. Ono yategeeza poliisi nti baamuwa ssente ez'okubeera ng'ayambako abazigu bano ssaako n'okusirika. Ekyayongera okwewuunyisa Emmanuel ono yategeeza nti obulumbaganyi buno bwali bwakubba so si kutta Dr. Kayiira era ng'abaali emabega w'enteekateeka zino bonna baaliko abalwanyi mu kibiina kya Dr. Kayiira ekya UFM era nti baali bakimanyi bulungi nnyo nti Dr. Kayiira abeera mu nju eno era nga yalina omudidi gwa ssente. Ebigambo bino byayongera okukakasa nti Gombya bwe yali afuna obukadde 50 yali ne Dr. Kayiira. Emmanuel yayongera n'ategeeza nti bwe baali bateekateeka okukola obulumbaganyi buno baabukolera ku dduuka lya Muzeeyi and Sons mu Kampala nga lyali lya musajja mukulu Katabaazi w'emyaka 28. Era ekyaddirira ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokusatu 1987 Katabaazi yakwatibwa ssaako n'abantu abalala 4 ku abo 10 abaali bateeberezebwa okubeera emabega w'ettemu lino. Mu bano mwalimu Robert Magezi nga yali yeeyita Babi Katende w'emyaka 2, Peter Kiwanuke yali yeeyita Backfire oba Kayongo nga yali wa myaka 19. Abantu bonna be baakwata baabakunye era poliisi ne bajjako statements wabula bonna beegaana okubeera nti balina kye bamanyi ku musango guno. Era ng'omu ku be baakwata ye yategeeza nti ekiro Dr. Kayiira we bamuttira ye yalina obubbi obulala bwe yalimu ng'ekitegeeza nti Dr. Kayiira we baamuttira teyaliiyo. Bonna abali bateeberezebwa okutta Dr. Kayiira ng'oggyeko nannyini dduuka wagambibwa okubeera nti we baateekerateekera okukola obulumbaganyi nga ye Katabaazi. Abasigadde bonna baweerezaako wansi wa Dr. Kayiira mu kibiina kye ekya UFM.
era ng'abakulu bano baasimbibwa ku parade abawala abaali mu nju ya Ggombya okusobola okunokolamu abayinza okuba nga bwe baakola obulumbaganyi, era nga magezi yanokolwayo ne Julian Nabwire nti yamulabako ekiro ekyo nga bakola obulumbaganyi. Kiwanuka naye n'anokolwayo Anet Namatovu, omu ku bawala abaali mu nju ya Ggombya. Weewaawo nga tewali bujulizi bukakasa kino, Nabwire mbwera katono nnyo abeere ng'anokolayo Kizito, wabula mbu Kizito yamutunuulira n'eriisa ejjogi ekyaleetera Nabwire okubeera ng'atya. Obujulizi era bwayongera okulaga nti kkooti eya Krimo yasangibwa mu bitooke yali ya Kizito, era nga yategeeza bino ye Emmanuel Ssebbunzi, omuvubuka yategeeza poliisi nti yenyigira mu kuteekateeka okutta Dr. Kayiira. Ripooti era eraga nti okunoonyereza kwakolebwa mayiro kumpi Namba okuva Dr. Kayiira we baamuttira, era nga abakulu bano baali bali mu kunoonyereza obanga ab'amagye b'ekibiina kino ekya NRA abamu 7 baali balabiddwako mu kitundu ekyo nga Dr. Kayiira tannattibwa, wabula baali tebalabiddwako naye nga baabategeeza nti waaliwo abantu 5 abaali beefuddemu koko n'okutigomya bannakyalo. Abakulu bano mu kunoonyereza era baayogerako ne Mr. Kakande Gava, omusomesa yali amanyi obulungi Dr. Kayiira okuviira ddala nga kakyali kalenzi kato, era nti yamusasulirako n'ebisale ng'akyasoma. Ennaku 2 nga Dr. Kayiira tannattibwa nga mwotadde n'olunaku lwennyini ekiro lwe baamutta, Dr. Kayiira yali ayogeddeko ne musajja mukulu ono Kakande Gava, era nga Kakande yategeeza Dr. Kayiira nti tageza n'agenda ku kabaga ke yawulira nti Ggombya ssaako ne bannabalala bana bali mu kuteekateeka okuyozaayoza Dr. Kayiira okubeera ng'ava mu kkomera. Musajja mukulu Kakande yategeeza Dr. Kayiira nti teyeesiga Ggombya kubanga musajja akyukakyuka, era n'amutegeeza nti bw'anaava ku bigambo bye n'agenda ku kabaga ako ajja kubeera yeesimira ntaana. Ebigambo ebyo Dr. Kakande mu kubigamba Dr. Kayiira yalinga aliko mwoyo omutukuvu ali mu kulabula Dr. Kayiira nti obudde bwonna baali mu mizi omukka omusu. Okunoonyereza era kwalaga kubeera mu kifo ekyo kye yapangisaamu ennyumba yali yeeyanjudde eri ssentebe w'ekyalo ssaako n'akulira ebyokwerinda. Kyokka Ggombya ono teyayanjula Dr. Kayiira eri bakulu ba kyalo bano, era ng'abatuuze ku kyalo ekyo zino baazirabanga empisa embi. Era ng'abatuuze baategeeza nti amazima gali nti baali tebamanyi nti Dr. Kayiira abeera wa musajja mukulu ono Ggombya, weewaawo ng'abamu baali tebamumanyi feesi nga baali bamumanyi linnya. Okunoonyereza kwayongera okukolebwa ne beekenneenya ku nsonga z'ebyenfuna eza Dr. Kayiira ssaako ne musajja mukulu Ggombya, era nga baakola n'okunoonyereza ku mukyala agambibwa okuba nti yali akolagana n'abatugi bano era mbu ye yabalagirira amaka ga Ggombya bwe gaali, bw'era omukyala ono yaliwo ng'ekirette mu likolebwa. Mu kwongera okukola okunoonyereza ku bateeberezebwa okubeera emabega w'okutta Dr. Kayiira, 5 baakwatibwa kyokka abalala 5 yadde ng'amannya gaabwe gaali gamanyikiddwa kigambibwa nti balabika badduka mu nsiko oba si kyo nga badduka mu ggwanga erya Kenya. Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogwokusatu 1987 Dr. Kayiira ng'ali mu kuziikibwa, mukyala wa Ggombya yagenda n'agula tiketi z'ennyonyi 2 eyiye ssaako n'endala ng'eri mannya ga Mr. Dick. Oluvannyuma Ggombya yakakasa nti Mr. Dick ge mannya ge yakozesa mu kubeera nga bagula tiketi zino, era nga tiketi zino zamalawo obukadde bw'ensimbi za Uganda 3,14,1468. Tiketi zino zakozesebwa Ggombya ssaako ne mukyala we ng'ennaku z'omwezi 13 ogwokusatu mu 1987 okubeera nga batambulira mu Uganda Airlines ne boolekera mu ggwanga erya Bungereza nga baatuukira mu London Gatwick Airport, era nga Ggombya yatambula akozesa mannya ga Dick. Ekikolwa ekyakolebwa Ggombya kyayongera okuteekawo okumubuusabuusa n'abantu okwongera okukakasa nti alabika yali alina kyamanyi ku kuttibwa kwa Dr. Kayiira, yadde nga mu kudduka yaleka awandiikidde poliisi ekiwandiiko, wabula ono teyawa poliisi mwaganya kubeera ng'emubuuza ku kiwandiiko kye yali akoze. Era mu lipooti abakugu ba UK gye baakola yalaga nti kyannaku nnyo okubeera nti Ggombya ssaako ne mukyala we mu kugenda ku kisaawe ky'ennyonyi baatwalibwa mu mmotoka ey'omumyuka wa Ambassador Peter Penford, era nga bano baategeeza nti Ggombya okubeera ng'adduka kyali tekyetaagisa kuba tewali musango gwonna gwe yali akoze mukadde ako era nga tewaali amunoonya. Abakulu bano bwe baatuukira mu ggwanga okukola okunoonyereza, abantu bangi baali bagamba nti basajja ba Museveni be baali mabega w'okutta Dr. Kayiira, era nga y'ensonga enkulu gye bagirako okukola okunoonyereza, era nga yadde abasajja 5 baakwatibwa nga bateeberezebwa okuba nti be baali emabega w'ekikolwa kino tekyagenda maaso na kukkakanya mbeera eno kubanga bonna baali basajja ba Kayiira ng'era baalwanako mu kibiina kye ekya UFM, era ng'envuuvumo wano tezaakoma. Oluvannyuma lw'okunoonyereza, abakulu bano baawa ensonga zaabwe eziyinza okubeera emabega lwaki Dr. Kayiira yattibwa. Ng'ensonga esooka
bagamba nti bulabika buno bwali bubbi obwatambula obubi omu ku bazigu n'abeera mujega n'atta Dr. Kayiira. Ensonga ey'okubiri, abakulu bano bagamba nti ababbi bano baali bakimanyi bulungi nti Dr. Kayiira abeera mu nnyumba Mr. Gombya era nga bakimanyi bulungi nnyo nti mulimu obukadde bw'ensimbi obuli eyo mu 50 obwaleetebwa Gombya n'abuteeka mu woofiisi ye, wabula nga mu kuzifuna ssente zino Dr. Kayiira yaliwo era ng'ababbi mu kujja okuzinona baali balowooza za Dr. Kayiira so si za Gombya, nga y'ensonga lwaki baamutta. Ensonga ey'okusatu yakubeera nti abantu baakiwulira nti Dr. Kayiira bwe yali ng'agenda okuteebwa yali amusabye ssente ze yafuna okuva mu Amerika zimuyambeko okubeera ng'addukanya amagye ga UFM era nga baazirwanako mu kibiina kye ekya UFM bwe baawulira bino ne basalawo okugenda okumubba. Bw'ogatta ensonga ez'essatu waggulu n'ogattako n'ekyokubeera nti bonna abateeberezebwa okuba nti be baagenda okubba Dr. Kayiira baaliko basajja be mu UFM, kyongera okukakasa ebigambo bino nti Dr. Kayiira abaamubba yali abamanyi nti era yayitako omu erinnya ekyamuleetera okuba nga amukuba ebyasi aleke kuwa bujulizi. Ensonga endala y'eyokuba nti Gombya ye yateekateeka obubbi buno asobole okumalawo ekizibu kye yali alina ekyokuba nti yali alina ensimbi za Dr. Kayiira era nga Gombya ekikolwa eky'okudduka nga tewali yadde amutaddeko mu ssango yadde okumunoonya kyongera okukakasa endowooza eno. Ensonga ey'omukaaga yali ey'okuba nti abasajja ba Museveni balabika be batta Dr. Kayiira kuba gavumenti yali emukutte ku bikolobero by'okuba nti yali ayagala kumamulako gavumenti ya Pulezidenti Museveni, kyokka kkooti n'emuta nga tewali bujulizi bukakasa kino. Wabula ku nsonga zino zonna omukaaga, Detective Sergeant Sanderson agamba nti ensonga nnamba 4 ey'okubeera nti abaakola obulumbaganyi buno baaliko abasajja ba UFM nga baali bagenze kubba Dr. Kayiira wabula so si kumutta, wabula bwe baagendayo Dr. Kayiira n'abategeera era n'abaakugwayita erinnya ne basalawo okumutta okubuza obujulizi erabika nga y'ensonga enkulu eyaviirako Dr. Kayiira okuttibwa.